President Museveni amanyi nti Bobi Wine buli gyatambulira ayina abagoberezi abamugoberera basingako n'aba Yesu nze bano sibalabangako. Era President wange nze ngo wa NRM kiriza ekintu bwe kigaana kite fe kituwa abavubuka mu NRM awo ojja kulaba ne ba Bobi Wine batwegaseeko naye ekintu kyakulema wumula. Yes, mawulire getulina essaawa zino era amawulire agatalinda Kopo Ampe yamaze dda okubeera nga awambibwa okusinziira ku mawulire agakafulumawo era agagenda mu maaso agasaculetinga ku mitimbagano egy'enjawulo. Kakati no bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo ekiwandiiko kye ndabyeko nnamutaayiika era ng'ekiwandiiko kino kiteekeddwako emikono abantu ab'enjawulo wabula ng'ekiwandiiko kino kizzeeyo ku mukyala amanyikiddwa nga Dr. Sarah Birete eyakwatibwa gye buvuddeko era emboozi eno tuze tugikola mwenna mmanyi ebyamusibya. Kaakati nno waliwo ekiwandiiko ekizzenga kitongole nga ebitongole byegasse wabula omulamuzi ali mu musango guno ayongedde okubeera nga atula amatiitiiri n'okubeera nga ali ku mpiso nga bw'ogenda okubeera nga owulira mu katambi kaffe ak'olwaleero. Kaakati nno visa ey'eggwanga erya Amerika eyongedde okufuuka kayinja mu ngatto. Bannayuganda bangi abadde beetandidde okugenda mu ggwanga erya Amerika. Kaakati nno ebigambo byongedde okwononeka, abasajja bongedde okumyumyula ennatti enkambwe ennyo. Kaakati nno nga bw'ogenda okulira era mu mboozi zaffe ez'olunaku olwaleero wabula nga sinaba kubeera nga neeyongerayo njagala nkutegeeze mukwano gwange ampuliriza nti saagala weerabire okubira abantu 50 gwe alina ennamba y'essimu okubire abantu 50 bonna obagambe nti tebeerabire okulonda ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno okulonda Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu na buli mubaka yenna na buli muntu yenna owa NUP. Kaakati no nga ntandika nkutegeezeza ebigambo ku Dr. Sarah Birete ono ampuliriza afuusa akayinja mu ngatto era ng'ono bukya bawamba. Kaakati bawamba muono atandise okubeera nga abalakira wabula nga sinaba kubeera nga neeyongerayo nja kukusaba n'obwombe firi eno osooka ogimpere ekigalo wano we twolekedde ogenda kulya okulya n'okkomba essowaani mukwano gwange gwe ampuliriza nkugambye vidiyo gimpere ekigalo kubanga kino kigiyambako okubeera ng'etalaaga amawanga gonna ne babeera nga bannansi bano gye bali basobola okubeera nga bafuna emboozi eno mu butuufu bwazo nga bwe ziri. Jjukira nti nakutegeeza bw'obanga olimpya nja kukusaba n'obwombeefu naawe obeere ng'osubscribinga bw'otyo okunene ku kadewuli bubwaka gottekayo nga ono obeere nga tomusubwa. Kale nno mukwano gwange ampuliriza nze Ekemaster atudde emabega w'omuzindalo tusonda ensimbi ku nnamba gy'olabawo ku sikuriini yo era ennamba eri ku WhatsApp twogeramu n'obeera nga ogula ng'ogula fulaga kubanga ze twasooka okusonda ezaali eza ambulera nga bwe mwategeera twazigulamu dda fulaga era ne tuziwaayo. Kaakati nno ze zimu ku fulaga ezigenda nga zitambula oba oleo tukyagalira ddala fulaga wadde nga bano abasajja bateekawo akatengo ak'okutugana okukwata fulaga ffe tukyayongera ogenda maaso n'okubeera nga tugula fulaga ensebere nga ezitegeera. Kaakati nno Kopo Ampe yamaze dda okubeera nga awambibwa wabula wentulidde ku ntebe essaawa zino nga amawulire gagwa ku mmeeza yange galaga nti abantu ba NUP omuli abawagizi omuli ba foot soldiers okuli n'abakulu oba abanene ababede munda mu kibiina ekya NUP wenjogerera bamaze okuwera 405 nga kwegaseeko Kopo olunaku olwaleero. Kaakati nno ebimu ku ebyo ebigambibwa nti byasibya omusajja ebyawambisizza omusajja ono byazze nga ayogerayogera kankweko katono nnyo omujjukire nkomewo. Stop judging officers with glittering faces. People are rotting. Officers' children are not going beyond senior 4. Maybe you are telling me you are employing people to employ their children on the same level. Bino nga bigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda saagala weerabire bangi abawambiddwa bangi abisibiddwa bangi n'abattiddwa ku mulembe byalabye munnamawulire musajja wattu nga kye bamukola nosaasira akakiko k'ebyokulonda oba amagye ge gakakulembera obake nsaba Oweekitiibwa atusaasire ng'Abayisiraamu naddala n'abantu ffenna atwongere okufumiitiriza n'okwetuuza abasiraamu n'abatakola ki n'abatole ofuneyo akadde akeebuuza nti bajjeno 27 abayingira mu nsiko okununula eggwanga lino biki ebyabatwalayo biki ebyali bigenda mu maaso bagende mu nsiko wali kuwambibwanga kw'abantu ne babuzibwawo ne babulako amayitire nga n'abantu osanga mayiti efudde obufi ekubiddwa amasasi Kampala Road abazira kisa ne balaba ng'eggwanga lyetaaga okununula ne beekunga 27 ne bagenda mu nsiko banunule eggwanga waabangawo okuggalira abantu nze mbyanfayo nabisoma unwarranted detention without trial
nga bakwata ne bakugalira wakati mbutakuleta mu mbuga z'amateeka. Bwe bibange ebyo ddala baba tugamba nti eggwanga tulekedde Zambia lyayitamu si bye bino ate ebiriwo. Bantu bafudde misana ttuku. Bameja Kigundu bakubiddwa amasasi misana. Bakaweesi, Bakirumira, Babiriga. Jeno Katuma n'agasimattukira watono. Kati bwe batunnyonnyola biki bye batagala ggwanga liddemu ebiriwa ku nkuyanja y'abantu abavundira mu makomera abatalina misango. Ng'olwaleero munnansi n'empisa z'ebitongole ebikuuma ddembe olumu bw'obiwa obudde bikutabula oba tubiyite ebitongole bityoboola ddembe oba bikuuma ddembe. Kati gaali magye ag'empisa oba gaalagawa. Nalabye omwami bayabadde Mbaale gwe baafubutudde mu mmoloka ne bagikuba emipiira amasasi naye ne bamukuba ekyasi. Mu ggwanga ki erina omukulembeze gwe ow'emyaka emeka? Nalaba munnamawulire oba yali enombalala musirikale yamusoberera amuva mu mugongo n'amukubye amasannyalaze mu bulago Katonda amutti. Ng'oli mu nsonyi entono abatuga nti munyongere ekisanja eky'omusanvu oba bwatutunuulira ffe tumufaananira ki? Kakati mbuye bwatulaba alaba ki? Bibumbe. Nsaba Oweekitiibwa atusaasira Allah atumalire. Otherwise bino tuteekwa byogerako nga bwe biri. Bannaddiini waliwo Reverend Wema Sakooba Father gwe bayoola obuyozi mu mbeera ng'ayoola omubbi w'enkoko. Ano President Sibavaayo n'abanga anekuuka obunekuusa amagye temukkirizibwa kukuba muntu. Ekyo nakyogera ku bwogezi n'akivaako. Okimanyi nti bw'oba tomanyi byabufuzi olabanga ye yabalagidde. Obanga gwatamanyi byabufuzi olabanga ye yalesa abaga nti mubawe nze wali nja kwogera. Nyefe ababimanyi musajja mukulu tasobola kulagira ebyo byakyana. Bannanga Allah talina kyatasobola. Tewaliwo yagaggawala n'atuuka ku dda nti kati Allah takyamusobola. Tewaliwo yatuula mu kifo Allah kati yatuulawo ebbanga lyamazeewo nti kati yagundira nnyini takyamusobola yamuleetawo. Nkwanirizaako nnyo wenaali ku mukutu gwa AKTV Media Uganda. Ze AK Master mukwano gwange mpuliriza emabega w'omuzindaalo. Kakati no bino nga bigenda mu maaso nga bwe nkutegeeza mu ntandikwa. Waliwo emboozi ebadde ejjanga ezimbibwa emabega. Emboozi eno mukwano gwange tugina olunaku olwaleero era ngenda kubeera nga nkuwa akatambi owulire Mwami Museveni okuviira ddala emabega bw'abadde atwala bannayuganda era ono bw'abadde akozesa opposition okubeera nga ate ebuzaabuza n'okuwuddisa bannayuganda ng'ekolera ye. Kati nga sina kutuusa mu mboozi eyo olunaku olw'eggulo the Uganda Law Society oba giyite ULS yasuddeyo petition munda mu kooti eya Buganda Road bano nga bategeeza omulamuzi ewatali kwewannaanya yadde okwebuzaabuza alina okubeera nga ata Dr. Sarah Birete eyatwalibwa e Luzira prison. Ampuliriza ono agambibwa okuba nti yasibibwa mu bumenyi bw'amateeka era ng'ono yaggulwako emisango mbu egitali mituufu era ng'ono yasibibwa mu mbeera etali ntuufu ku lunaku olwokusatu lunaku olw'eggulo. Balooyazi n'ebitongole eby'enjawulo baatadde omulamuzi amanyikiddwa nga Winnie Nancha ono ali mu musango gw'omukyalo ono Dr. Sarah Birete ne bamugamba nti ono alina okubeera ng'akomyawo oba ng'asumulula oba ng'alagira ekitongole eky'amakomera okubeera nga bafulumya omukyalo ono nga ennaku ze baamuwa okudda mu kkooti 21 tezinaba kubeera nga zituuka ono aleme kubeera nga alemwa okulonda okwennaku z'omwezi nga 15 mu bufunze. The Uganda Law Society has petitioned the Buganda Road Chief Magistrate Courts seeking orders to have rights activist Sarah Birete produced from Luzira prison to challenge
what is described as unlawful charges and an illegal remand order. Kakati bino bibazenga bamenyako wano ampuliriza Wamanga mu kiwandiiko kino. In an application filed on Wednesday, the lawyers professional body asked presiding magistrate Winnie Nancha to issue a production warrant eyomukyala Sarah Birete before ahead of her scheduled return date of January 21st, hence to miss out on the next week elections. Kakati nno bano nga bategeeza nti omukyala alina okuleetebwa mu kkooti asobole okubeera nga tamisinga kulonda okwennaku z'omwezi nga 15 aleme kulindirira nga wiiki eri etuuse ennaku z'omwezi nga 21 okubeera nga ayimbulwa. Kakati nno bino nga bigenda mu maaso, mukwano gwange ampuliriza, njagala nsooke nkutwaleko mu mboozi eno ewuniikiriza bannayuganda, era emboozi eno mukwano gwange emaze abantu enviri ku mutwe. Bino byonna byogerwa bigenda mu maaso. Saagala olowooze nti byakusaaga mu busaazi, saagala olowooze nti byakugereesa, wabula bye bigambo ebituufu ebizze nga birabwako, naye nga kisinga okubeera nga kyewunyisa oba nga kyennyamiza nga bannansi munda mu ggwanga Uganda bino tebabiraba, oba oli awo n'ababadde babiraba babadde babibuusa amaaso nga balowooza ebyo bya bulijjo bwe bityo birina okubeera nga bibeera mpaka Mwami Kyagulanyi lwe yasuze mu politics w'eggwanga Uganda. Kaakati onaazuukusa emitima n'obwongo n'abavubuka bonna abaali balowooza nti ebyobufuzi munda mu ggwanga Uganda biba by'amataayi. Kati njagala osooka otuule okkalire owulize ebigambo bino nga bw'obiraba ogenda kutya nti Mwami Museveni yali alowooza tuli basiru naye twazuukuka. Analysis gwogenda okuwuliramu eno video yali wakolebwa mwezi gwa 7. Byonna byogenda okuwulira muno byazuulibwa byategeerebwa mu mwezi gwa 7 okusinziira ku tiimu gye tukolagana nayo nga video ezimu zinaafuluma wano ku internet. Twakkiriziganya ne tusalawo nti byonna bye tuzudde tugenda kubiyita nga wabula ennaku mbale mu kulonda. Mpulirizaamu katono mu bintu byogenda okuwulira wano. Ogenda kweyongera okukyawa abantu abamu mu Buganda, ogenda kweyongera obusungu, wabula togenda kukitegeera nti General Museveni gw'obadde otwala ng'omugezi wadde nga tusobola kugamba nti musiru completely, ate ogenda kukitegeera nti abadde mugezi bbanga lyonna fe abaali beebaka. Mpulirizaamu waka pulaani ya General Museveni ng'ekulembeddwamu Anita Amongi ne Tayebwa, ng'eri backed by Muhoozi ne Salim Musale, naye ng'abalala bali mu equation y'emu mu waka pulaani eno. Mwe muli ekibiina kya PFF, osobola okubuuza Ssemujju Nganda ne Erias Lukwago, mwe muli n'akabinja ka Mathias Mpuuga, konna kati kankutwale mu lukwa oluli emabega w'okuwanduukulula abaka ba NUP. Mpulirizaamu ekyokuwanduukulula abaka ba NUP mu lwokaano bwe kye baagala okukuguza nti bali mu kunafuya NUP oba balaga obunafu bwa NUP mu babaka baayo. Njagala ompulirize, ekyo kirina olukwa oluli emabega eyo waka plan ebiseeki kye bataagala olabe. Ekyo kye twategeera mwezi ogw'omusanvu, wabula ne tubeera advised nti bino tubyogere nga wabula nnaku bunaku ku kulonda. Wogenda okutegeerera akabinja ka PFF akalimu bano ba Erias Lukwago, Ssemujju Nganda, Mathias Mpuuga n'abasigadde, kati njagala obateeke ku sowaani obategeere bulungi. Kankutwale mu analysis. General Museveni bamugamba era bamukakasa nti ku mulundi guno tosobola kuwona Kyagulanyi. Mpulirizaamu bamukakasa nti tasobola kuwona Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kalulu, era bamugamba senga abakukubya akalulu walina okubaawo contingency plan emujja mu kibalo, endowooza zaabwe eziri so shallow and narrow bwe zabagamba. Muwaka plan ya Anita Amongi General Museveni gye yagula eri backed up by Muhoozi ne Salim Musale nga kwogase n'akabinja kano aka PFF nga wetugasseko n'ekisajja li Mathias Mpuuga ne banne bonna mu luko mwebali mweno waka plan. Gwe tuula wano nze nkuwa analysis. General Museveni yali convinced nti Kyagulanyi agenda kukuba akalulu hands down, kkiriza gaana. Bagenda mu kyosobola okuyita contingency plan B, nti senga abakubye mu kalulu tuteekewo plan egenda okumugjamu obwesigwa mu parliament. Mpuliriza bino ebigambo njagala tugende mpola. Okumugjamu obwesigwa mu parliament
si ye mission oba si ye contingency plan eyo part 1 tula wano nkulage ekiri emabega w'okugyamu ababaka. Museveni bamugamba NUP soko gijjemu wano ku babaka mu contingency plan okiguze gwanga nti olwende teyalina babaka wakati nga Kyagulanyi amaze okukubaka olunga kuwangudde kuba president tukozese parliament wadde speaker agenda kubeera wuwe n'abasigadde tumuggyemu obwesigwa bwe tumala omugyamu obwesigwa ku kifo ekyo ne tumuggyako nga tusinzidde mu mateeka ne opposition njagala ompuliriza bulungi eno yewaka plan ya General Museveni egenda okubeerawo mu kaseera ako ebeere nga si ye ate nga si NRM. Kankutwale mu video abasinga kummwe muze muwulire ebigambo bya Elisajja li Mathias Mpuuga. Mathias Mpuuga takola yekka, akola n'ekibiina kya PFF backdoor. Mathias Mpuuga ali backed up directly ne state nga bamusuubiza nti ababaka 8 ku 9 abagenda okujjira ku tiketi ye wadde gwe tobalaba bonna bagenda kuyitawo 100%. Nkugambye en analysis eri best ku fakikyo ayagala okukakasa byenjogera ddayo mu statement za Mathias Mpuuga ez'ogw'omusanvu gwa 8 n'ogw'omwenda eziri recent nga kugamba ababaka bonna baleese agenda kubatwala mu parliament. Bwe wetegereza ebigambo bye ne bode ye muntu ayogera nga alaga ali assured, ali completely sure nti tewagenda kubeera competition wabula ababaka bano agenda kubafuna. Kati nkutwala ku mulamwa bawandukula ababaka ba NUP basobole okuyisawo ababaka ba Mpuuga ne PFF. Omukulembeze nga bwakuba General Museveni akalulu mbu mu ndowooza yaabwe ennafu ne bamugyamu obwesigwa mu parliament nti ekibiina kya National Unity Platform bakijja ku map kibeere nga tekisobola yadde n'okutwala obwa leader of the opposition. Mentalite yaabwe webagamba. General Museveni yali convinced nti Kyagulanyi tusobola omumureplacinga n'omuntu waffe nti wadde nga agenda tukuba akalulu tugenda kumugjayo ku kifo ky'obukulembeze naye ate ne mu kifo kyabaddemu ekya opposition tumugjawo tutekewo owaffe. Muhoozi abiyingiriramuwa bapulaninga okuleeta Muhoozi alongside the way nga bakozesa mbu okusinziira ku analysis ali factual. Opposition yagenda okubeera mbwe ya Mathias Mpuuga gwe bagenda okuyisizamu ababaka 8 ku 9 abasinga nga babatadde mu bitundu bya Northern Uganda. Nkugambye bino ebintu biri factual ye plan ya Museveni gyabadde amanyi nti yakweka. Abasinga nga bava mu bitundu bya Northern Uganda mbu omukulembeze nga bamuggyemu obwesigwa ne ku opposition bagenda kuba bataddewo waabwe Mathias Mpuuga. Yoyo Museveni gwobadde otwala nti mugezi mpuliriza mwala bakatambi kano bino tebiri menti kunyiiza yadde okunakuwaza bino biri menti kusanyusa. Wulira wano General Museveni nkimanyi kuwoli ogenda kulaba ne banno eyakuwadde gwe gewayisa amagezi yakuwadde masiru. Kati alaba akatambi kano mpuliriza ensonga lwaki video eno njikoze mu kaseera kano analysis ono nsonga lwaki mutadde mu kaseera kano ndi wano kwanjulira olukwe lwa PFF Mathias Mpuuga n'akabiina ke ng'ali backed by Anita Amongi nga ne sente ziva direct mu state nti bapulaninga okumuwa ababaka okuva mu bitundu okusinga ebya Northern Uganda mbu ajje n'ababaka nga 8 omukulembeze waffe nga wangudde ba president nga bamaze mbu okozesa parliament omugjamu obwesigwa kuba ne opposition mbwe egenda kukiriziganya n'aba NRM mu maafi waabwe kye bali mu kubala. Jamu ababaka be kati Mpuuga mbu bamuzimmenga opposition leader waabwe. Wulira emitwe giri dance abalowooza mu ngeri ey'akasoobo eyakikwata mpola.
Jeno Museveni kino kantukubuulire nga nkutunudde mu maaso. Kyagulanyi namumuggyako ababaka bonna ne bakansala bonna atuli wano kankuddiremu amagezi gajje. Kyagulanyi ne bamuggyako buli muntu amwetoolodde ne bamuggyako mukyala we atuli wano. Toyina kyogenda mugambayo. Ate kyakubiri ayakuwadde amasiru ye yakulowoozesezza nti legitimasi ya Kyagulanyi okubeera omukulembeze egenda kusalirwawo bitongole byofuga. Gwe bakugambye tumaze okumuwanguza oba president nti ate kati parliament yegenda okusalawo oba yabeera oba taba nga ffe tumaze abangi okumuwanguza. Emitwe mulina mikalu. Mpuliriza mwana bakatambi kano. Njagala onyigire ekisajja Kimataya Simpuuga, nyigira Nsereko, nyigira Abedi Bwanika, nyigira Ssemujju Nganda ne Elias Lukwago. Kino bakimanyiiko. Era nabo be bamu ku be basuubiza nti bagenda kufuna landslide victory. Entegeeza ki? Buli muntu awa eyesimbye ku bino ebisajja era omukulembeze wange nkusaba bwe tuba tubadde tulina ba agenti babiri ku bino ebisajja byonna PFF n'abasigadde ba Mpuuga twongeze ba agenti babiri bataano. Bano Museveni apulaninga obabbira akalulu ka landslide. Obusungu bw'onjagala obuteeke ku bisajja bino byo tebiteekeddwa yadde okufuna yadde 30% mu bitundu mwe byesimbye. Waka plani yaabwe tugita mu nnaku zisemba. Ensonga lwaki vidiyo eno saagikola mangu baali basobola okukyusaamu. Tugikoze leeti nga tebalina kyakikolera. Londa Kyagulanyi na manvuuli suula ebisajja bino byonna. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, amaziga gongera okubeera nga gava munda mu Bannayuganda naddala abo abadde beegwanyiza n'okweyagaliza ogendako mawanga ng'eggwanga erya United States of America okusinziira ku kiwandiiko ekyamaze dde okubeera nga kifulumizibwa ennaku 2-3 emabega. Kimaze okubeera nga kikakasa nti eggwanga erya America nga si Uganda yokka n'amawanga amalala ge banokoddeyo okubeera nga gano tekagenda kubeera nga gaddamu okubeera nga okugenda mu ggwanga erya America kubeera nga banazaako bunaza okusinziira ku kiwandiiko kimaze okubeera nga kitegeeza nti Munnayuganda yenna eyeyagaliza okugenda munda mu ggwanga erya America alina okubeera nga awaayo omusingo ng'aleka omusingo wali ku embasa y'eggwanga erya America mu bitundu eby'ensambya. Era okusinziira ku mawulire galaga nti Bannayuganda mwenna abadde batannaba kubeera nga mulinnya munda mu ggwanga erya America naye nga mwagala visa y'eggwanga erya America naddala okusingira ddala abo abagenda okubeera nga bakyala oba giyite visitation visa oba tourist visa okulambula. Kaakati nno abasajja bategeezezza olina okubeera nga olina $50 oba $100 oba $150 mu bufunze olina okuba nga olina emitwalo 18 oba emitwalo 36 oba emitwalo gikunukiriza 50 egy'eggwanga Uganda n'okusoba okubeera nga ssente zino olina okuziwaayo nga fayini osobole okubeera nga osaba visa egenda munda mu ggwanga erya America. Gwe wena Munnayuganda atalina nsimbi zino kimaze okubeera nga kyoleka lunywe misana tteke nti togenda kubeera nga osobola okubeera nga osaba visa ogenda munda mu ggwanga erya America kubanga kimaze okubeera nga kiteekebwawo nga akakwakulizo. Si Uganda yokka kuliko n'amawanga amalala nga n'eggwanga erya Tanzania tebalisosodde mwana, amawanga nga Djibouti, amawanga nga Ivory Coast, amawanga n'amalala mangi naddala olukalu luno olwa Africa ageetolodde beppa ne ku Asia nga mulimu eggwanga erya Bangladesh. Wabula okusinziira ku bino byonna ebigenda mu maaso kimaze okubeera nga kikakasibwa nti lisiti ey'amawanga gano agasongeddwamu olunwe era agateekeddwa ku nninga okubeera nga gasooka okubeera nga gateekayo omusimbi omuyitirivu ennyo okubeera nga basaba visa n'okubeera nga baziweebwa kimaze okubeera nga kikakasibwa nti gavumenti zaabwe ze zirese embeera eno yonna eggwanga erya America okusalawo okubeera nga lyesonsa n'okubeera nga oba oliawo liteekawo obukwakulizo buno okulemesa bannansi okugenda munda mu ggwanga erya America. Bangi abandiyagadde okugendayo okuwummulako oba oliawo n'okulambula n'okukyala. Kaakati nno nga wenjogerera amaziga gatandisedde okubeera nga gabayitamu naddala abo abadde bali obulindaala nga batunula nkaliriza butya bw'oyinza okusaba visa ya America ng'omuntu alagirira omusota. Kaakati bino byonna byamaze dde okubeera nga biyibwako evvu n'okubeera nga bizikizibwa. Tokyasobola okubeera nga ofuna visa mu mbeera ey'akansaba ebipapula nga sina kenyina ndingalonsa. Kaakati abasajja bino babifuumudde dda era babigobyegobye dda. Tokyayinza kubeera nga obyeyambisa okubeera nga ofuna visa ey'eggwanga erya America. Wabula bino nga bigenda mu maaso omukulu muwadda nku nnyingi
minisita wa kisikirize ayogedde ku nsonga zino oba oliawo bwezinyiza bannayuganda. Eggwanga lya United States of America lifulumizza olukalala lw'amawanga 38 nga ne Uganda mweri agagattiddwa ku mawanga bannansi gye balina okusasulanga omusingo nga bafuna visa nga ssente zino ez'omusingo ziri wakati wa $5,000 omutwalo gwa $1 n'omutwalo gumu n'ekitundu nga buno bwe bukadde 18 36 n'54 mu za Uganda. Omusingo guno okusinga gwaba abagenda mu America ku bugenyi okulambula oba okukola bizinensi kyokka ng'ensimbi zino zaakuddizibwa oyo abazisasudde singa atuukiriza obukwakkulizo obumuweebwa ng'afuna visa. Wetujjidde ku mpewo gavumenti ya Uganda ebadde tenayanukula ku mbeera eno mu butongole kyokka Dr. Anne Abaho omukugu mu nkolagana y'amawanga awabudde gavumenti okulwana ennyo okulaba nti Uganda eva ku lukalala luno kubanga ebintu bino bikosa nnyo bannansi. Bingi nnyo bijja okukosebwa abadde ayagala osomera ebweru ng'obadde otunuulidde America kijja kuba kizibu nnyo. Tosobola kubanga ogenda soma oli muyizi bagenda kuwa visa ya myezi 3 semester eri egenda kumala myezi 4-5 kiba kizibu nnyo buli kaseera oba olina okuba ng'orenewinga ng'ate byetaaga ssente. Abadde agenda mu okutambula ku ya bizinesi nawe ojja kuba okosebwa nnyo. Abadde atambula okugenda okulabako ab'enganda z'ebweru nawe kijja kukosa nnyo. Dr. Baho agamba nti kye kiseera Uganda ereetandika okubangawo enkolagana ey'omuggundu n'amawanga amalala agagisingako agatalina bukwakkulizo bungi nga Amerika olwo bannansi babeere n'ekyokusalawo kuw'okulaga aw'okukolera bizinensi ate n'okulambula. Naye ate tetujja kulekerawo okutambula, tujja kugenda ewalala. America naye neenoonya abaayo beyagala bagendeyo. Uganda erina okwogerezeganya n'amawanga amalala. Bannayuganda ne banga basobola okutambula nga obukwakkulizo si buzibu nnyo nga bano bwe bataddewo. Muwada Nkunyenje nga ye minisita w'ensonga z'ebweru eggwanga mu gavumenti erinze ebiriwo abinonyereza gavumenti eri mu buyinza olwakyayise okujabaata paasipoota y'eggwanga nga buli ajagala agifuna ne bagikozesa ebigimalamu ekitiibwa. Kati paasipooti ya Uganda ekwatibwa n'abagwira bangi abakukusibwa ng'abamu abasinga sina bannayuganda naye nga gye bayina. Kati nga Uganda yevunaanyizibwa okunoonyereza bw'ebanga paasipooti ekozesebwa abatali bannayuganda tuyo oluusi baba Banigeria kijja kitya era eyitirawa. Amawanga mangi abogerwako abakukusibwa aba trafficked immigrants and illegal immigrants America begezaako okulwanyisa bangi abakwatibwa ne passport za Uganda nga Banigeria bamawanga amalala. Kati ani avunaanyizibwa mu kuba nti passport zaffe zikukusibwa ne zikozesebwa amawanga amalala kuba Bannayuganda bo bampisa. Ababiri bano wabula bawabudde ne bannansi okwagala ennyo ensi yaabwe ng'atalina nnyo kimutwala Bulaaya asigale okwaba obwe. Wano mu buvanjuba bwa Afrika, Uganda ne Tanzania be bali ku lukalala luno okwegatta ku mawanga amalala agasooka nga Malawi n'eggwanga erya Zambia. Walugembe Josephat Henry Mugenyi, NBS Amasengejja. Kakati nno bino byonna ng'omaze okubeera ng'obitegeera era ng'omaze okubeera nga mukwano gwange ampuliriza vidiyo eno ogimpera ekigalo ng'enkola yaffe bweri ey'okubeera nga tusasanya information yono ensi yonna basobole okubeera nga bategeera bino byonna ebigenda mu maaso munda mu nsi yaabwe abali ebweru n'abali ebonayira munda mu ggwanga Uganda. Kakati nno amawulire gamaze okubeera nga gabalukawo amalala era nga gano gamaze okubeera nga gakakasibwa. Jjukira nti omusibe munda mu ggwanga Uganda ayina eddembe okubeera nga yeerondera omukulembeze oyo gw'ayagala wadde ng'abeera mabega wa mitayimbwa mu mbuzi ekogga ate era ono asigaza eddembe lye. Kyokka bino byonna nga bigenda mu maaso ne Bannayuganda bonna abali mawanga ag'enjawulo nga tebali munda mu ggwanga Uganda wenjogerera mu kiseera ekyakalulu nabo babeera n'eddembe lyabwe okubeera nga balonda okusinzeeyo gye bali. Kaakati omukulembeze yenna anaabatwala. Jjukira nti gye buvuddeko abasajja ab'ekitongole ekya NIRA baavaayo ne bagenda nga bawandiika Bannayuganda bonna okwetolola amawanga ag'enjawulo. Bano nga babategeeza tubajjako endagamuntu, tubawandiikira endagamuntu, tubawa endagamuntu zino musobole okubeera nga mulonda ng'ennangamuntu zammwe ziri validi bulungi. Era ekitongole ekya NIRA kyatuuka n'okusitula abakungu okugenda amawanga ag'enjawulo okukola omulimu guno okuwandiisa Bannayuganda naddala abo abalina endagamuntu ezayitako basobole okubeera nga beenyigira mu kulonda munda mu ggwanga Uganda okw'omwaka 2026 omwezi ogwa January. Kati mpuliriza ebigambo bibino amawulire gye twogera olunaku olwaleero gamaze okubeera nga gafuluma era nga gano gamaze okubeera nga gakakasibwa. Omuntu yenna ali munda mu kkomera munda mu ggwanga Uganda
ontagenda kwenyigira mu kalulu ka mwaka 2026 ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwe tuli mu guno gwennyini ogwa January. N'omuntu wenna ali ebweru w'eggwanga Uganda togenda kusobola kubeera nga olonda. Abakungu bagamba mwe muli bweru wa saako kaakati agenda okulonda yoyo yekka ali munda mu ggwanga Uganda. Saagala weerabire nti amawanga mangi nnyo gonna gagenze maaso n'okondakitinga okulonda mu amawanga gano nga galina abantu baago nga bali mu makomera era nga galina abantu baago nga gali mawanga ag'enjawulo ng'abantu bano bagenda mu maaso n'okubeera nga balonda buli okulonda lekutuuka mu mawanga gaabwe. Ekyokulabirako yensi eya Rwanda gye buvuddeko balonda omukulembeze ono baamuzzaako General Paul Kagame akati nno era ono mu kumulonda mukwano gwange mpuliriza bannansi b'eggwanga erya Rwanda abali munda mu ggwanga Uganda abo abalina obusobozi abalina ebisaanyizo ebibakkiriza okulonda omukulembeze munda mu ggwanga erya Rwanda bano balonda nga basinzira mawanga ag'enjawulo nga n'eggwanga Uganda lyaliko. Wabula nkutegeezezza nti nga bwe guli bwe guzenga gubeera bannayuganda bonna abali mawanga ag'ebunaayira abagenda okunoonya ekiguli amagala eddiba abagenda okukyusa embeera kasita ofuluma eggwanga Uganda olugavumenti y'eggwanga Uganda eba tekyakuliko. Olwo oba ofuuse omuntu oba oliawo atakyalina mugaso bano nga beerabidde nti omusimbi n'omusimbi gwe muweereza munda mu ggwanga Uganda batemako omusolo ne guyimizawo ensi yaffe. Kaakati nno webukedde olunaku olwaliro nga kikakasiddwa abasibe n'abali ku kyeyo okulonda mani ab'omu diaspora n'abasibe makomera tebagenda kulonda. Newankubadde nga constitution ya Uganda eyakolebwa 1995 ewa abasibe Munnayuganda yenna aweze emyaka 18 olukusa oba eddembe okulonda mu kalulu akabonna. Kino kizenga kiringa kagenderere obululu bwonna omukaago obubaddewo ng'abasibe tebalonda kyoyinza okuyita okuba malako eddembe lyabwe n'abantu b'omu diaspora. High Court yazzeemu nekkaatiriza ekyo kye yasala mu 2018 musango gwali wakati wa Kaliira ne versus Attorney General ne Electoral Commission ng'ayagala abantu ababeera makomera nabo basobola okulonda abantu nga Dr. Besigye, Waiswa Mufumbiro, Sauda Madada, Obedi, Haji Obedi Lutale n'abalala okubeera nga basobola okuexpressinga nabo democracy obanga nabo basobola okuexpressinga right yaabwe ey'okusala wani abo abakulembera. Kubanga omuntu okubeera mu kkomera tekitegeeza nti right ye y'okumanya ani amukulembera obukulembeze obw'okuntiko n'obukulembeze obulala bwonna nti buba bumuvuddeko. Newankubadde nga constitution mu article 59 ekyogera nti abasibe n'abantu b'omu diaspora bateekeddwa okulonda ekyo bazzenga electoral commission tekiteekawo. Now mu Uganda tulina abasibe 7,800 n'obugwamu. Ba convict ndooza bali 40 n'ekitundu then n'abatannasalirwa be bayita bali ku rimandi n'abalala tulinamu abaana nga 3. Kitegeeza nti abasibe 7,700 n'ekitundu baba bateekeddwa okulonda naye Electoral Commission tebawa lukusa kulonda nga naye ekyekuusa kuba nti tewaliwo nteekateeka ntuufu mwe basobola kulondera. Jjukira etteeka ligamba omuntu okulonda ateekeddwa okuba nga registered voter ow'ekitundu ekyo walondera ate ng'alina national ID ey'ekitundu ekyo walondera. Kale ate jjukira amakomera gabeeramu abasibe okuva mu bitundu ebyenjawulo. Actually kizibu nnyo n'okusanga abantu mu kkomera nga ba mu kitundu ekkomera we liri. Abasinga mbaba tebava mu kitundu ekyo. Kati nga beebuuza omuntu anaagenda atya okulonda tubatikke buli omu ku bodaboda oba mu motoka tumutwale gyalonda nga tekisoboka. Kati enkola entuufu mwe bateekera okulonda Electoral Commission egamba okuva 95 bwe bakola constitution ye balemesezza okubeera nga bakola ki nga babategekera okulonda. Link Me UG app eyo nnungi nnyo. App eyo osobola okugidownloadinga ku Play Store ekusobola okulaga omuntu ayagala omulimu nawe oba oyagala omulimu era esobola okulaga abaagala abakozi gwe yasoma nga tonafuna mulimu gigendeko gidownloading ate bw'oba olina n'ebyokola ye ekkiriza ne video atalina CV esobola okwala video ng'oyogera ku by'osobola okukola. Bw'ogenda mu kitundu gy'otabeera nnyo osobola okunyigamu ng'oyagala oba wamasannyalaze oba oyagala w'amazzi oba oyagala muzimbi oba oyagala ki oleke kugwa ku babbulooka banaakubba. Alina business ng'oyagala ogira ng'omwaka gwonna osasulwa 1,000 so nga ate omwezi osasula 2,500. Abasibe ebbanga eryo lyonna babadde nga tebakola ki nga tebalonda. Kakati kitegeeza ki
mu Africa mulimu ensinga Senegal abantu bayo abatali Senegal balonda. Actually ne mu parliament ye Senegal mulimu ebifo 15 nga byaba diaspora. Nti ono MP achiikirira abo mu America era nga abo mu America be bamulonda, ono yachiikirira abe UK, ono yachiikirira abo mu Asia, ono yachiikirira abawa. Ebifo 10 Cape Verde mu parliament ya mulimu ebifo 6 nenga bya diaspora bachiikirira aba mu diaspora, achiikirira aba mu America, ono Asia, ono Latin America babalonda ne babateekamu. Egypt nayo gye ekiri, Niger n'abantu bababweberu balonda, Rwanda wano kuva 2010 n'ababeera waneeno mu Uganda balonda okwetoloola ensinga nga 6 ne balonda obulu bwabwe ne bubalibwa ne basobola okubeera nga beenyigira mu elections z'eggwanga lyabwe. Wano mu Uganda kiyinza okubeera nga kirimu okutya nga batya nti abantu ababeera mu makomera abantu kumpi 7,800 muli mutima gwo kiyinza okulowooza nti basobola obutalonda Museveni ne balonda Kyagulanyi oba ne balonda opposition omulala. Kubanga omuntu gwe basalidde balinda omusaya tayinza kwagala government esigaleko kubanga ayina essuubi tisinga evaako ate enezeeke solomu wa pardon n'emuta. Kati nsubiro oba kye bali mu kutya kyokka ate electoral commission egamba nti parliament yeyina okuteekawo enkola entuufu oba ne bateeka ne bayisa etteeka mu parliament ne bateeka polling station mu makomera abantu ne balonda. Kale obululu bungi nnyo obufiiraawo oba oyagala okulonda weewalanga nnyo okukwata mu biseera by'akalu kubanga yadde etteeka ligamba olonda tojja kulonda. Pauls Ronje Namasuba emabega wa police station gendawo nnyo kifo kirungi so nga ate Kawuma Cedric Meya Machinde Saabagabo, Julius Mutebi Nsubuga mukodomi wange Meya Kira Municipality. Kakati nno bino bene bigenda maaso tolowooza nti bigwa bugwi wabula byali mu pulaani nga biteeketeeke era nga bipange butereevu nnyo kyovola bange essaawa zino kimu ku kimu ebivaayo nga bwe mwalabye n'abantu abali ku YouTube oba bayite ba YouTubers ba TikTokers ab'enjawulo ng'amaze okubeera nga beesoloza munda mu State House ey'eggwanga Uganda era nga bano batuse n'okubeera nga bavayo nga buli omu bamuwadde ekyoja mu miro ekikwata mu kakadde akalamba bano nga bamaze okweyoleka lunye nti kaakati be bafuuse abalabe b'enkyukakyuka namutaayika oba nnambeemu. Kati gwe Munnayuganda wenna gy'oli oli wa ddembe okusigala nga omanya baani abaagala ensi yaabwe, baani abatunze ensi yaabwe, baani abalumirwa omuntu wa wansi, baani abakola obukozi omusimbi, baani abeeyagaliza okusinziira ku ebyo bigenda mu maaso ebuvuddeko. Mwami Museveni wali e Nakasero yatuuse okuyita ba YouTubers ab'enjawulo era nga bano basooka kubeera nga bateekebwa ku lisiti wansi ne bawandiikibwa abo abanaagenda. Bangi bakkiriza wabula bangi baagaana. Saagala ombuuze nti nawe walimu bwe baayita oba tewaliimu. Ekyo kyama kyange naye ekyo kisinga okubeera nga kikulu bw'obanga watunulidde feesi ezabaddeyo osobola okubeera nga omanya nti ekkati yabaddeyo oba ekke yabaddeyo. Bw'obanga walabye nti abantu bano babaddeyo bonna baalidde osobola okumanya nti ekke yalidde oba teyalidde. Kati mu mbeera eno ampuliriza ey'omuntu abuzaabuza ng'afuka anaaba mulina okubeera nga osinziira osobola okubeera nga owagira abantu abo oba nga tobawagira okusinziira ku Uganda gy'olimu ne Uganda eyeetaagisa omwana wo n'omuzukulu wo. Bino nga bigenda mu maaso waliwo ebyatuukiddwako biyitirivu nnyo ampuliriza by'otaasobodde okubeera nga otegeera oba olyawo ku bantu bano abasinkanye Mwami Museveni era nga bimu ku byo njagala nsooka mbikutere wano wammanga obiwulire osigale ng'owagira oba ogambe nti abantu bano mbeesazeeko okutandika n'olwaleero essaawa eno yennyini. Ngenda kukola statement ne bannayuganda munansonyiwa abagenda okunyiiga mugenda kunsonyiwa ne bino kambyogere mwe bange abagenda okunyiiga mu nsonyi ne bino mwe bange kambagambe ngenda basaba n'obwombofu temunyiiga ne kambagambe kubaga oge mazima. Bannayuganda muli babisi nnyo okujjako abazuukuse. Bannayuganda muli babisi nnyo okujjako abazuukuse. Lwaki muli babisi? Ekisookera ddala mu bubisi bwammwe mwejjako obuvunaanyizibwa ne mubukwasa abagwira. Mu bubisi bwammwe ne munnansi gomumanya aliko n'ensibuko ate go mulwana ng'ensi abagwira bagimaamidde. Mu bubisi bwammwe okyasobola okgenda mu ssabo nga n'omusawo gw'ogenze bakulagidde mulagirire gwe kennyini n'ombuulira ebizibu byo kwa beesi nga nakuwa eddagala effu era singa oba togenze eyo n'omusawo tasobola kgendayo kubanga bamugagawazizza baki abasawo abaganda. Ebizibu birimu gwe bw'ogenda omusawo muganda w'omutwalidde mulimu kitegeeza bw'oba okyagenda mu ssabo ne wakuwa akati okateeke mu mulyango gwo oba mu kamooli mbukasiba ebizibu nga n'ebizibu manyi nti biri pasono
toyagala kola oli ngalo bunani olina ebisiraani oli mubbi oli mutemu oyagala protect kitegeza muri babisi nnyo ompulira bulungi nnyo n'obubisi bw'omubulala kwe kuba nti temusobola kukola kye tuyita observation. Nyandi Yosoferi yatandika mu kampeyini zino ng'agaba emmotoka. Nyandi Yosoferi yatandika mu kampeyini zino ng'agaba pikipiki. Nyandi Yosoferi bw'amaze okuga pikipiki nga zimuweddeko kati agaba nusu 10 ku mutwalo na 10. Tekikumala kulaba nti ebiri mu Uganda tebikwatagana gwe Munnayuganda ali awo. Bw'avudde okugaba 10 ku 2 kati agaba suwaani ya mmere. Kitegeeza Bannayuganda muli babisi nnyo mukyalowooleza mu tulo kulya na kunywa. Temunnamanya ssente bazikola batya. Temunnamanya gavumenti yeeno baterawo emitendera gyonna bwe mulina okukolera. Mwate mulowooza nti Museveni yayina okuba mulowooza nti Museveni ye nannyini buli kimu Uganda era gwe mulina okugendako mutya. Tukatandise. Bwe babbyeko ettaka Museveni tuyambe ekkooti ekola mulimu ki? Gwe batidde omuntu Museveni tuyambe. Revenue bwe kyagiza omusolo mungi Museveni tuyambe. Buli kimu kyonna mukikwasiza Museveni azifu nti ye nannyini ensi yammwe. Power belongs to people. Museveni is a servant. Without your presence Museveni is no more. Kubanga mwe musasula omusolo from Monday up to Monday yale monthly mwe musasula omusolo. Era without your tax or without your money Museveni doesn't exist there. Muve mbusiru n'obugwaga obalowoozesa nti Museveni ye nannyini nsi eyo muba nannyini nsi y'ensonga lwaki akubalale ng'abasaba akalyandibadde agabugambi teri kulonda ensi nagiwamba. Mukitegedde kati n'okuva n'olwa tebaddamu okulya ssente era n'okusibira ssente ku Bannayuganda nti mulina obusobozi obusobola okweggyirako Museveni mmwe ng'abantu. Kubanga bwe bakufuga emyaka 4 otandika okuvaamu essuubi nti awo omusajja kati tukyamusobola olwa tufuze emyaka 4 no. Y'ensonga lwaki n'abasumba bafera kugamba nti Museveni yetawulirangako mundu kubanga y'ekyo kyalina mu bwongo. Y'ensonga lwaki aga nti oli aleese embiri kubanga kyalina mu bwongo ng'omusumba gabe tawulako nti bawamba abantu batta abantu bizinesi z'abantu zigudde buli kimu kiri mu Uganda kiri volongoto naye nga n'enguudo kwayita zonna nawe kwoyita naye nga taziraba nti nfu. Kitegeeza n'abeeyita abasumba ba eriti bonna bafu. Kitegeeza munnange ngenda kugamba weetaaga okuba ng'otereeza embeera mw'oli eggwanga lyo si lya Museveni. Awo tuvuddewo. Abantu bano balina ebibatawaanya oba balowooza ffe basiru oba bo be basiru Mukama Katonda y'amanyi naye abantu bano balina ebibatawaanya. Mujjukira Simon Byabakama byavaayo n'ayogera eby'ekisiru abaana ne tumwambalira Okiga najja n'akyusa bistatement wamala okubikyusa nalweyiso naye najja n'ayogera eby'ekisiru then naye yamaze n'akyusa statement. Simanyi bwe kyavudde naye nga twafunye ne warning. Warning eno yavudde mu United Nations. Kiddamu yavudde mu United Nations. Nakugamba akalulu kano mukalabanga akabulijjo naye akalulu kano si kabulijjo. Kiddamu akalulu kano si kabulijjo kana akalulu kano kashapinga future y'aba capitalist. Kiddamu akalulu kano kashapinga future y'aba capitalist. American economy eyimiridde okalulu ka Uganda akolwaki kekagenda okugitaasa okuva mu ttalo bayita de-dollarization. BRICS akabinjako nga Museveni yakayingira ennaku z'omwezi 1 January omwaka gwa 2025 akabinjako kaliwo kulwanyisa American dollar endagaano eri gye yasayininga n'eggwanga erya America. Kakati olunaku olwaleero tulaba bi statement mbadde ntunuulira nnyo embeera ebaddewo ebundi bujja eyo njetegereza nnyo simanyi oba byavudde ku statement okubawoninga naye ze nabagamba tudiringa ne nakyemalira dictator abeeranga kamiliyoni oba nawolovu olunaku olwaleero abeera ku kkala myufu enkya n'abeera ku green gwe kiki olina okwetegekera always olina okumwetegekera ku kkala emyufu kati wofuna green kitegeeza omugonzeza naye ffe tulina kwetegekera kkala myufu kati buli weetegekera kkala emyufu eyo kitegeeza wakuweya green oba oyita wiiso bino bigambo bya nalweyiso then nzije tweyongereyo. Njagala okutegeeza Bannayuganda nti akalulu kalina okubibwa ng'ennaku z'omwezi 15 era akalulu kano abantu abasinga bagambye mbu n'abawadde orders nti tebakuuma akalulu kaabwe kubanga waliwo bagamba kakuume kagoberere kalondoole kabanje naye nga bw'okeera ku makya n'ogenda n'okuba akalulu
nze nali ngamba nti omuntu wamala okuba akalulu osobola okuddayo eka n'okomawo nga bakabala ate bakuwa mita 2 z'olina okubeeramu nga akalulu kano kakubibwa naye olw'okwewala olw'okubanga ekyalo kibeerako abantu bangi oba 6 oba 8 mulina okubeerawo nga mulina at least abazeeyo basinga kubanga buli candidate ayina abantu be 2 ku box awo presidential candidate bayi 8 balina abantu 2 BMP bangi nnyo balina abantu 2 buli omu waliwo ba presidential candidate balina bo observer then akakiiko k'ebyokulonda kalinawo abantu waliwo ne police ba constables nze ndowooza abantu nga 8 baba basobola okumanejinga akalulu ako gwe ne boddayo eka n'okomawo oluvannyuma kubanga okuleka n'okubeera okujaggaana abantu okuwulya erinnya nga tawulya balekaana lwaki olwayo mu bbaafu oku ng'otiikinga biki ebyo nze ndowoozamu nti tebyandibadde birungi tewali agenda kubba akalulu kakubibwa misana aiza ku kisaawe ku ssomero nekakoma ssaawa 10 ne babuyiwa ne batandika okubala kalulu kamu olwekyo tubadde tusaba bino bye babakunga mukuume mukakuume simanyi tebakakola kitebakola ebyo byonna protest vote nakigaana nagamba ekigambo ekyo kyokka kiba kikugamba togenda mu kalulu kubanga kakwekalakasa nze kirandisabye mpozi nakino ekirala kibayita abantu timujje mweyiwe ku nguudo wano poliisi bw'oba oyagala okusinkana abantu olina okubasinkana oba ku kisaawe oba wa tolina buyinza obuyita abantu okujja okubeera ku nguudo obuyinza bulina oba gavumenti gwe oba obulina poliisi erina okukulagira abantu boyise balina genda ku kisaawe wano negayidde nnyo abantu babeere bantu balamu akalulu kaffe tekalina gye kalaga kutiikinga ku muntu kapapula bupapula tekatwawula totema munno olw'akalulu ate akalulu okimanyi presidential candidate bali 8 awangula gwe bagenda naye bwe muba musibaganya akalulu kaddamu tewaliwo gwe bagamba nti fugako emyaka 2 n'ekitundu noona afugeko 2 kitundu nedda kati mbagaliza okubeera obulungi oyo jjajja Nalweyiso alidde ebigambo bye n'atukakasanga oyo kagenda okubeerako emirembe kakati mmwe kibalumirawo okuba nti ffe tusigadde ku polling station bibakwatirako wa kyembuuza njagala kino nkibuuze ku bantu abakulu abo imwe bibakwatirako waffe tusazeewo nti olunaku olubere public holiday era tugenda kubeerawo omuntu agenda okulonda agenda kusimba line agenda kubeera mu line omuntu amala okulonda agenda kubeera 20 meters away of the polling area okitegeera we balondera kati mwe bibalumirako wa tubasabye ku mmere nti mutuwe emmere gye tugenda okulya tetulina ssente ze tugenda kulya mu mmere gavumenti etuproviding emmere nga tukuuma akalulu tubagambyeko mbu twagala mazzi oba tubagaye mbu twagala transport ffe tugambye kwolwo public holiday tugenda kusigalawo kiddamu tugenda kusigalawo kubanga ffe tugifudde public holiday so temwefuula nnyo nti mutulumirirwa temwefuula nnyo nti mutumirumirirwa then ayogedde ne ku kiralambukano kapapula tekatwetemesa essaawa eno bemukola abaana b'abantu biki mulowooza ffe tuli basiru ne mujjanga ne mukola statement ezo ez'ekisiru oba mmwe mwesiriwaza nga mulowooza nti ffe tuli basiru edi muntu ekyo ekyamutwaza mu kkomera mutubuulire edi muntu omusango gwe yazza katwetemya of which naffe tetukkiriziganya nakwetema naye mwe temulaba nti ebikola bye mukola ate bye bituliidinga ku ekyo kye mwogera bino bye mutandise okukola nti nno kati bali bo beefuula nti nno balungi edi muntu yakola ki Bobby Yanga yakola ki Alex Waiswa Mufumbiro yakola ki Kaija yakola ki musoke mutwe ku answers ezo John Bosco Kibalama alidda wa just kapapula okikaggwa tukkiriza kaggwa John Bosco Kibalama emyaka 5 alidda wa so abantu bano balowooza ffe tuli basiru nakugamba ekintu kino nze for the first time nzikiririza mu Nobert Mao nabagambi Nobert Mao mukkiririza mu essaawa eno ku statement zayogedde zabadde real statement za Nobert Mao zayogedde zabadde real bino ebintu yabyogedde nga yakamala okuva mu Hege wali ekitebe kya International Criminal Court nga n'essaawa eno twamaze okufuna ekiwandiiko okuva mu United Nations era natunulidde nnyo embeera y'ebundi bujje eno nenjetegereza nnyo nnyo ndabe abantu bano bagenda kuddamu beeyise ebyekitujju nagenza okulaba nga bakakkanyizaamu naye dictator ye muntu asooka n'akulaga nti nzikakkanyeemuko nga waliwo ekimusika n'endagaano eno gye baasayinize n'eggwanga lya United States of America lentandise okulaba abantu nga bagi interpretinga ng'abasirusiru we babeera ng'akugamba nti nno mbu simanyi bagenda kuwayo health data yabagiwa United States of America obubisi bayina ojjuwayo bano beba funders health data eno ebeera etya abantu jjanjabe bameka twagala tuli kufandinga wa siriimu abafunye sirimu abakontraktinze sirimu abapya bali bameka abagiza abali kuddagala bali bameka ebintu bye mubawadde
obuugi bw'abalwadde ba sirimu mujjukira obuugi bwa taso obumu bujjukira obuugi bwa taso ogabye kilo mmeka then ebintu bitambule that is the health data gye basaba so tebagenda kujjamu ku muntu bakwate shama baweyo health data yo banange tulekerawo ku interpreting ebintu bye tutategeera osigera ekintu ekyo eno health agreement gye basayinize wakati wa America n'eggwanga lya Uganda egenda kubeerawo emyaka 5 nti ne gavumenti yaffe weenajja egenda kugisangawo webanga yasayiningibwa mu bad terms egenda tujja kugijjawo webanga yasayiningibwa mu good terms tugende n'ekyo okitegera ekintu ekyo so ebintu bino byangu nnyo naye ntaba bakomulejja bamu ate nabagamba simanyi lwaki muzungira nnyo mu foreign policy zino foreign policy muzireke kubanga mummenya buli kaseera okujja ng'otereeza okitegera kino ekintu kino nakugamba ekintu ekyo ekyasayiningiddwa health agreement yasayiningidwa kitegeeza ki nti Omumerika zeemu okufugaza Uganda zeemu okugifuga they are colonizing us again zino sente z'abantu nakugamba wozikwatirako kitegeeza nti ogenda kuddamu kubowinga down sente zino bazikuwa on a precondition of democracy and human rights era naffe tubadde nga tugamba ebbanga tetubagana kufandinga Uganda wabula make democracy and human rights a precondition for your support with Museveni kyekintu kyetubadde nga tugamba kati abantu bano basanyinze endagaano eno bagireese mu light ate abamu batandise kakati bagenda kwayo health data yo biki health data kitegeeza records ze babadde nga bagira abantu mutwitinze bameka abapya bameka abakadde abadde ku ddagala bali bameka ddagala muguze kyenkana ki sente mmeka ezitambuza byebyo kiki ekintu kyeboogerako okitegera ekintu ekyo so si bino ebintu bipya tibyavudde mu ggulu ne babiteekawo eyo ye health data gye boogerako so bannayuganda saagala nnyo bantu babagira saagala nnyo bantu baddawo babateeke mu bintu ebyokugira onajjawe yamwayogera ekiki bwe mwasanga ebintu byayogedde health data yoyo gye baagala Diluli sente zino zibadde nga zibwa nga tezirika accountability kiba kiyita accountability so kakati olunaku lwalira tetumugamba twagala accountability bagibawe ku bantu be bajjanjabye ku sirimu ate mwe mugamba ate bannange bannayuganda temubikkiriza simanyi data wamwe bagenda mu America bayino muwayo kubanga bamemba funders kibeeranga gwona akola business yo bawetaaga records okitegera n'obuuza nti kati records ze ziri waguno mwezi performance ebadde etya kyo kye bayita health data gwe bagenda okubanga bakola ki nga bawaayo so si kwata mbu gundi abeera wano ali bwati simanyi alina abaana we bati no please that is not the health data gwe boogerako so njaga tutegeera ebintu binene tuleme nnyo okutiisatiisa bantu mu bintu ebimu ekintu kino ekya American foreign policy okuddamu okuactivatingibwa mu Uganda nti bano bafukaamiridde endagaano z'omuzungu bulijjo gwe bavuma nti nno simanyi ba colonialist tetwagala buyambi bwamwe biki ngo olunaku lwaliro babwagala kitegeeza ati fe abalwanira democracy ne human rights target yaffe ekoze eki target yaffe hitinze munda kitegeeza okitegera ekintu ekyo so tekiri mu science nawudde ng'omu agamba n'okugamba simanyi banna Kenya olwategedde sente zino nti Samei Ruto azirese kooti n'etulyawo n'ezimugobesa tuve mu propaganda ow'ekisiru eno agreement yasayiningiddwa ku lwa bannansi ba Kenya so siza Samei Ruto zino sente siza Samei Ruto ziriko investments balina okuleeta investment baziteeka mu ggwanga lyaki erya Kenya ate bino yembagamba ebintu mulekerengaawo okufollowinga abantu abatalina evidence ku bintu bye boogera nkiddamu mulekeraawo okufollowinga abantu abatalina evidence ku bintu bye boogera zino foreign policy tebazitagaliramu butagalizi mukitegera ekintu ekyo health data gwe bagenda okuwaayo zezo records era zirina okuweebwayo buli ddwaliro lyonna lyonna likipinga records aba eddwaliro eritali business etalina records teriyo okitegera so amalwaliro gonna galina okukwatanga records ne gaziwa mu America for accountability Donald Trump ekyali kyamusibisa sente zino kwali eza sirimu nebira ne sente za sirimu bazituddiza kubanga zino ku sente zimu ze batujjako nga Donald Trump agamba ba Trump administration ngigamba zino sente zino zirakinga accountability okuli nezebisiyaga nazo njagala mujjukire nazo bazitwalira lwaki tezali na accountability kakati onako lwalero Donald J Trump agamba tugenda kuddamu kwatagana nammwe naye twagala accountability ku sente zino twetaaga data wabuli kimu mukola ki mu mutuwe of which bayina okumuwayo ekyo kibayita accountability obakiyita to make these governments accountable simple ekintu kiri simple nnyo okitegeera ekintu ekyo naye bikuddawo okuteeka mu science nti ate bagenda kwayo ebikwatako mu America biki let us understand these things okitegeera ekintu ekyo so mbadde nkyali ku nalweyiso nti United Nations yabayisizaako ekiwandiiko kino kati nkyanoonyereza ku interpretinga kituufu ekiwandiiko kino kyabakubye wala kubanga baba kutaddeko ekiwandiiko ne bateekako podcast kwe kukwata ebintu ebigenda mu maaso n'obiteekamu eddoboozi n'okita so baba kubyeko podcast eyo obanga tonagifuna osobola okujja mu inbox yange nenkuwa podcast eyo kiddamu obanga tonafuna podcast eyo ya UN gye batukubyeko ku lunaku lwa Human Rights Day osobola okujja mu inbox yange nenkuwa podcast eyo njirina so osobola okujja n'ogyewulira n'omanya nti esolo ku kizigo kweri nkiddamu n'omanya nti esolo ku kizigo kweri
kati either podcast eyo neno statement yavudde mu United Nations ne Nobert Maubi yalese si birungi nkiddamu podcast wenjigatta nengatta Nobert Maubi yalese nengatta n'ekiwandiiko UN kye yafulumizizza nengamba nti kakati ensolo ku kizigo kweri kati simanyi oba kye kibasseemu oba bali mu kwebuzaabuza nti jjukira bakisembera lunaku simanyi luno olwaki bagamba beetekekene lunaku olwo nga lukyali wala nnyo no simanyi oba tehere sita nga lwadda nga lukyali maaso nnyo lwaki oga balutaddeyo kakati saawa eno tesobola kubeera tehere sita olwo eyina kubanga UN yabakanzeemu baatidde yensonga lwaki president ono bamulese ebundi bujo neyakola kino yeta nina kugambye tudiringa na dictator leero asobola okulaga nti ekintu akivudde kenkya n'afuna program empya lunasha n'amugamba mubafufu gwazenze wendi okitegera ekino ekyo Asadi bye yakola kati no naye ayinza okuba nga asobola okukola kyasobola okubikola so always fe tubeere mu ready mode ye kati fwe tugenda n'ebicupa byaffe eby'amazzi ebyokwesimulako tiyagaasa ennyaanya ne sodium bicarbonate naye tugende naye then we tutukeyo nga teri tiyagaasa amazzi gaffe nga tudda nago ewaka okitega n'ennyaanya zaffe nga tuzifumbisa always we let us prepare for what we prepared for battle. We have to battle these people because defiance yegenda okututaasa kati every statement na lweyiso byali mu kwogera simanyi oba luli yali abyogera nga tategeera kakati ate byatandise okwegaana so ffe tulina kye tugenda kutujjako okusigala ku polling stations ekyo munnayuganda tebakulimba tugenda kubeerawo ku polling station olunaku tulumyusiza teri kukola era tugamba tugenda kugoberera akalulu kano ebyo bye mutugamba simanyi mulesa ba constables nga tuwulya briefing gye bali mu kubawa ya kisiru okitegeera ekintu ekyo omuntu awangula yalangirirwa yes ekyo kyo nzikiriziganya nawe omuntu awangula yalangirira naye bannansi tulina okubeera participants tulina okuparticipatinga ku buli stage yakana akalulu buli stage democracy gituwa constitution gye bayita United Nations Charter under democracy etuwa right eyo nti tulina okuparticipatinga ku buli stage okitegeera ekintu ekyo kubanga democracy is about the will of the people not the will of the army or the police constables bemutugamba nti no mwabalese okitegeera ekintu ekyo so na Uganda for the first time kana akalute kabeeranga okko mu ggwanga naffe tuka embracing like ng'omwana omuto azaaliddwa mu ggwanga nti tukimanyi tekaliwo tugende tukakubenga akatabeeranga our first time to vote buli omu ave yalonde ate according to the statistical data gwe bafulumiza gwendabyeko nja kubanga munoonyerezaako how true it is omanyi saagala nnyo okukuleetera kintu nga tekinnabeera verified so njagala kunoonyereza how true this data is nga kiraga nti Kampala ne Wakiso only abantu babiri balina milioni 3 ez'abalonzi kiddamu Kampala ne Wakiso balina milioni 3 ez'abalonzi you know why I'm smiling kitegeeza ki tugenda kubawunya already his excellency Kyagulanyi kati alina milioni 3 ez'obululu oba sekyo alina milioni 2.9 Museveni alinako emitwalo 10 gyokka kiddamu Museveni alinako emitwalo 10 n'obutawera kitegeeza ati his excellency Kyagulanyi mu Kampala mukka ne Wakiso alina lead ya milioni 2.9 kakati buli obululu obusigadde tugenda kukola ki kugattagatta nakugaa nti mu kalulu kano Buganda region eno senge kukuba akalulu nekukuba by 80% tosobola kugattawo kubanga ne Busoge begenda kukuba these are the determining forces mu politics wa Uganda so bino byonna bali mu kukola katubasabire okukuba abantu emigo kibakyuse emitima babalonde yes katusabe okukuba abantu emigo ne tiagasi n'ebimotoka bibakyuse emitima babalonde kubanga ekituufu kiri nti mwatutama twabeeta mwadda bantu mmwe okitegeera ekintu ekyo twabeeta mwadda naye munnange ffe tetwagala kuyiwa musayi nga mmwe kimwakolaki nga mmwe bemwajja ffe twagala tugende mu kalulu tubazazika akalulu kammwe mulyoke mukkirize nti n'embizzi nva lwakuba abasiraamu tebazirya teri musiraamu alya mbizzi naye embizzi nazo nva so mujja kukiwulira okitegeera ekintu ekyo kati bino bistatement byatandise okufulumya beeraga nti bo bakyali baffe tebabeerangako nabulidde n'omusirikale omweri ng'agamba abavubi kakati ffe tubaddiza ennyanja eno naye ng'ennaku z'omwezi 16 nkomawo wano eno kubanja nabo bamu naba mulonze bulungi muzeeyi bamu naba temumulonze bakulu tetuli basiru omuvubi togira toloba nga 16 bosibe bagenda okubeera mu gavumenti bagenda kubeera nga bavuddeko kakati ennyanja kyate gyagenda okukomawo okukeberako so bano abantu bano bakuluyetinga egundi bakuluyetinga anarchy oba bakuluyetinga ebizibu mu society ate obennyininyini beefuula ba Jesus oba problem solver okitegeera beefuula nga bazze okugyawo ekizibu ekyo naye nga ate obennyininyini bakikuluyetinga bamaze ebbanga nga babatta nga basuula mu nnyanja babaliisa ziggonja nga abakyalina bano benefitinga mu nnyanja yammwe kakati ate olunaku lwaliro mbono omusirikale abalaga nti abaagala nnyo nnyo abavubi era ennyanja bagibawadde era mulina obbawa akalulu bakulu temulina kye mwatuteresa eyo ennyanja si yammwe nkiddamu eyo ennyanja si yammwe generation ne generation z'abajjajjaffe zibadde zibeera mu buvubi obwo nga bavuba kakati mwe bakulu ennyanja mwagijjawa
eyo gye mugamba abavubi nti kakati ennaku z'omwezi 16 nkoma okulonda omuvubi toloba yessawa tukuwe bano bakyali akalulu njagala tubakuba akalulu bagende bawumule tetugenda kubakolako revenge tetugenda kuwulira wabula ffe tugamba twetaaga Uganda yaffe ey'emirembe okige twetaaga Uganda nga ya mirembe nabagambye eno Uganda tugyetaaga mirembe nga bweri ebyo ebizimbe byabwe tugenda okutandikirako okusolooza ssente tugenda kusoloozamu ssente so temubyokya kubanga Uganda kwegenda okutandikira enkulaakulana yaabwe nabagambye emunyonyawo ninawo ennyumba emunyonyo nina okuluutingawo ennyumba emu ngenda okusula kati temwokya ennyumba z'emunyonyo so eno tuli mu non-violent revolution era gwe wenna bw'oba olinawo ka support konna k'osobola okutuwa please katuwe tugenda kubakebera leero mu inbox ngenda kuteekamu namba yange twetaagayo ku flag nkiddamu twetaagayo ku flag zino tugenda kwetaaga ku flag zino tugenda kwetaaga eya Bungereza ono colonial master waffe akalulu kano akalimu wano wenkwata eno bategeeza ekintu kyebayita Commonwealth Charter kino kyentegeeza eno Commonwealth Charter kyetegeeza bano bebaleeta akalulu ka Uganda akalulu ako ketukuba bano be bannannyini baako nkiddamu bano be bannannyini baako era waliwo ekibiina bakiyita CMAG Commonwealth Ministerial Action Group eyo singa ogenda against their charter ng'abantu basituse nga balonzeeko eneesituka ejja so Bungereza ono is part eno flaga tugenda kugyetaaga eya Bungereza eno tujja kugyetaaga this one is our colonial master era yenannyini w'akalulu kano tubabuuza tetubagamba muno mujje mutulwanirire nedda kino si kyakutulwanirira no tubagamba democracy ne human rights bye mwaleeta nga mujjawo musanyawo bwakabaka bwaffe byebino bwe biti we biri so bano balina okutunnyonnyola yensonga lwaki tukwata fulaga yaabwe si yakubeegayirira kubanga ki waliwo ekintu kye bayita decolonization egenda mu maaso nga Museveni ono yayingira akabinja kannaamu okiga yabiyingira akabinja kannaamu ne G77+1 akabinja kano kakulirwa Russia birina okubanga ebimu ku byatadde ku bunkenge so akabinja kano kakulirwa Russia ne China kati kiki tugenda okukola ffe tugenda kukwata fulaga eno so osobola tugulyayo fulaga eno mu infinity class yeso osobola tugulyayo fulaga eno eya Bungereza n'otuganze mbwaddeyo fulaga 10 mbwaddeyo fulaga 2 you can inbox me check kibera mu comment section enamba yange mweri njitaddemu enamba eri ku WhatsApp tugenda kwetagayo fulaga eno kugambye ono colonial master era ye number 1 ono yaleta akalu ne parliament yo gyemulaba Anita Mongo watula ne bikolonial wigi byatamanje bitegezo omusajja yasooka okutulawo bamuyita John Boyce Griffin zona yali Mungereza yashapinga constitution ya fiyo mwaka 1962 oyo bali balina Union Jack gye bassa bali okawanika ki Uganda flag eyo nayo kasooka enkikulage so tugenda kwetaaga eyo flag yemu representing colonial master ne Uganda flag abantu abo gye bassa flag zino nva mu order zaayo eno bagisitula mwaka gwa 1962 eno akanyonyi kano okalaba kano akanyonyi kano kategeeza colonialism kana yensonga lwaki eri fulaga tugiteekako akanyonyi kano kategeeza colonialism Uganda is a British protectorate eno akanyonyi kano bakayimiriza bwe bati was a symbol okulaga ensi nti Uganda is colonized by the British kayimirira mwaka gwa 1962 wabula Grace Ibihingira yali designinga flag eno Grace Ibihingira yakwata bukwasa akanyonyi ako n'akateeka mu lwaki teyakyusamu feature ne mukitegeeza ki ndife Uganda baatutwala butwazi twakera ku macha ne tubeera ebiriga ne tugamba okay mututwale ensonga lwaki tukyali British protectorate yengambye gwe mugaso gw'eri flag kuba abantu abamu temunategeera lwaki flag zino tuzikozesa gwe mugaso gw'eri flag eya Bungereza nti that one is our colonial master yateekera akalulu ako kwe tugenda mu nga tulina okukakuba tetwalinganga tetulonda ng'okwata bukwasi mundu n'amafumu n'amajambiya na busaale n'oleeta ekibinja ne kirwanagana n'ebirala n'otwala ettaka naye kati bano bateera wakalu ne batuwa ne will of the human rights kakati tubagamba human rights lwaki ziri violated kyekiri kye batandise okukola kyokuba nti bakolako batandise okuholdinga abantu bano accountable tubagamba ekintu kyemufandinga kyekyo ffe muba temufandize ssente zammwe tujja kwerwanirira so flag eno eya Uganda ne tugenda kugyetaaga gwe osobola okugamba ngenda bagulira fulaga za Uganda 10 oba 10 zoyagadde zonna zootuwa okitegeera nga infinity class so twagala tuzitwalire president abeere nga azituusa ku bantu abo ab'omukyalo so eno Uganda flag ne tugenda kugyetaaga eno Uganda flag eno wona lwaki tugikutte ne tutakwata bisi wona agenda mu charters ennyingi Uganda ze-subscribingako ng'ekintu kye bayita Universal Declaration of the Human Rights Charter twagisayiningako Rome Statute twagisayiningako United Nations Charter twagisayiningako so zino zonna condition yazo American Foreign Policy
zino zonna condition yazo bazita human rights na democracy zino kati flaga ya feno jeri mwezo charters baziteekayo because we are members kitegeeza ki anything to happen to Ugandans kitegeeza nti ne bano balina okukola ki balina okureactinga kieri gundi president yabagamye muzeeyi wamubuuliza ekibuuzo ekyo eyo muzeeyi tumukwatira mu Rome statute muzeeyi ekibuuzo kyabuuza nti bagamba twabatwalada mu ICC ne United Nations eno tujeetaga okusobola ku activating ekintu kibaita responsibility to protect wona atuuka kwezo charters eno flaga yaffe eriyo so gowe nawe nasobodde bannakyalo munange tebasobola kugula flaga zino naye nga Infinity Class tuba tusobola okwekolamu omulimu netugula flaga zino nezikola kine zigenda mu kyalo ne obanga towadde nze osobola okuyita ku namba ya Buganda Ronald nja kubanga ndifuna essaawa yonna oyatula ku mmotoka ya president waggulu era agamba nnyo nabo bali mu initiative y'okusonda flaga zino osobola okuziyisa eyo oba gwe kennyini oba osobodde ng'olina omuntu gw'osobola okugiwa osobola okuzigula zino flaga ne bakola ki ne bazitwala so the next flag is the Uganda flag yeeno waneeno eno ya mwaka gwa 1962 kugambye enegwa mu charters nga zitwaliyo ezimu za Bungereza endala za United States of America. We need this flag. Flaga zino nzivudde mu order. Eri gyensoose eya Bungereza, gyensoose eya Bungereza eyo ya mwaka gwa 1962. I mean eno